kuno jolideyo olunaku luno olwaleero tiimu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere Uganda CRANES ebulako ennaku si nnyingi mu mwezi gw'omukaaga awo etandike okusamba emipiira egy'okusunsulamu abaneetaba mu mpaka ez'ekikopo kumpi ez'okusunsulamu kwabo abagenda mu mpaka z'ensi yonna. Bibadde bikyaliwo bityo nga tiimu eno batandise okwemagaza kubanga yandikyalizibwa n'okukyaza abagenyi baayo mu bisaawe by'amawanga amalala kubanga teyina kisaawe wegenda kukolera kino. Bibadde bikyaliwo bityo ate Police FC nekka kuginayo kitala nejiwutula goolo eziwerera ddala nnya mu mpaka ez'ababinywera. Wakati w'ennaku z'omwezi 5 n'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa June, Uganda CRANES yakuzanya omupiira gwayo gusooka mu z'okusunsulamu abanagenda mu mpaka z'ensi yonna. Wabula ekiswaza kwe kubanga CRANES esemberedde okukyaza emipiira gino mu balirwana abafu aba Tanzania ne Kenya olw'obutaba na kisaawe. Kino kikakasiddwa minisita omubeezi w'ebyemizannyo Honorable Amson Obuwa mu lutuula lwa Parliament olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ababaka okulaga obweraliikirivu. Minister of Sports here. I want to demand, Madam Speaker, that government, the minister comes with a statement on issues surrounding Nambole. What is going around Nambole? What is taking place in Nambole? I thought that Nambole is a facility that generates its money internally even. So what is taking place in Nambole? In the circumstances, Uganda has only St. Mary's Stadium, Chitende, and if the team of inspectors who are again doing inspection now for the World Cup qualifiers do not approve it, but it was approved earlier on, Madam Speaker, I want to put the country on notice that we will be left with no option as a country but to host all our World Cup qualifier games in one of the countries outside Uganda. I beg to submit. Nambole yaganibwa omwaka oguwedde okukyaza emipiira gya CAF sako ne FIFA so nga St. Mary's Stadium ebadde yasigalawo. FIFA baagala ekisaawe kino kyongeremu ebintu eby'enjawulo omuli ebitaala ebyaka ekiro sako n'okukola oluguudo olugendayo mu kaseera kano olubi ennyo. Mu lutuula lwa Parliament luno ebyemizannyo bikoneddwako nnyo era Dennis Onyanga abadde captain wa Uganda CRANES. Omukubiriza wa Parliament Honorable Rebecca Litwala Kadaga agamba nti baagala bamusiime kubanga eggwanga likoledde bingi. That our safe hands goalkeeper Dennis Masinde Onyango has since 12th April retired from international football. He has been a goalkeeper, captain of the national football team. He's an exemplary professional footballer who has diligent to serve the nation and inspires many budding footballers and sports lovers in this country. At an appropriate time, I look forward to an opportunity to us to formally pay tribute to Dennis Onyango for his dedicated and distinct service to the nation. Muzza okusunsulamu abanagenda mu World Cup wa 2022 n'abeera mu ggwanga erya Qatar. Uganda eri mu kibinja kye kimu ne Kenya, Rwanda sako n'eggwanga erya Mali. Ng'ebitu bizise ebbali lijja eggwanga abanywera ya Star Times Uganda Premier League lireezeemu okutojjera era club ya Police FC ekkakkanye ku ya kitala n'egisinsimula goozi 4-1 akawungeezi k'olunaku olwaliro Lugogo. Mu dakiika eyokusatu sako n'eyokutaano Beno Chena ateebedde Police FC gooli esusse sako n'eyokubiri. Mu ye 18 Frank Tumwesi yakazibwako era Zaga ateebye gooli eyokusatu. Mu dakiika ya 36 abadde captain w'olunaku Hassan Muhammad ateebedde Poliisi gooli endala. Gooli ya kitale eteebeddwa Patrick Semera mu dakiika ya 56. Emipiira emirala egizanyiddwa olunaku olwaleero Solitiro Brisas ekkakkanye ku Express FC n'egikuba goozi 2-1. Bull ekubye goozi 4-3. Kyetume ekubye Busoga gooli 1 ku bwereere. Mide ekubye Dumparaka goozi 3-2. So nga Vipers SC ne Wakiso Giants balemaganye nga Tewali alengedde katimba ka munne. Kabenga Yusuf ne Elias Sajjabi, Salt TV, Omunyo.